Speaker wa Parliament Anet Anita Amonga akubye ebituli mu kiteeso ekyaleetebwa omubaka omukyalo wa disitulikiti Tororo Sarah Opendi ekiwa omwaganya abaana abawala batandike nabo okukozesa enkola ez'ekizaala gumba. Speaker agambye nti abaana abawala abatanneetuuka basaana okukimanya nti bakyali baana era si bakazi. Speaker agambye nti abaana bano balina okwekuuma mu kifo ky'okwenyigira mu nkola ez'ekizaala gumba n'okumiranga agaweke. Yevuddeko mbaka omukyalo wa disitulikiti Tororo Sarah Opendi yayanja ekiteeso nga asaba nti abaana bandikozesezza enkola ez'ekizaala gumba okwetangira embuto era nga ayagala kitongozebwe wabula Speaker n'akiwakanya. Speaker Amonga okwogera bino abadde atongoza omukago ogwa Parliament okugenda okulwanyisa ebizibu by'abaana abawala okufumbirwa nga tebanneetuuka n'abandi okufunyisibwa embuto. Kaweefube n'atumiddwa Uganda omukago guno gutumiddwa Uganda Parliamentary Forum to End Early Marriages and Teenage Pregnancies n'agamba nti kikyamu nnyo abaana okwetaba mu bikolwa eby'omukwano nga tebanneetuuka era n'ategeeza nti ekyokubakkiriza okukozesa enkola ez'ekizaala gumba kigenda kwongera ku bugwenyufu so si kubataasa. And what is important that we need to do a lot of education, create awareness to these people. We as Parliament, we may not go on to implementation, but we need to go outside there. This business of saying we are using contraceptives is very, very bad. Why does a young girl go and start using pills, start using what? When you're young, just know that you're young. Time will come when you'll have all the fun that you want. The parents that we have also should encourage our children to live in that kind of life that when you're a kid, Speaker wa Parliament era asabye abazadde okugunjula obulungi abaana ng'agamba nti engunjula embi n'obwangu obutatunuulira mwana muwala bye bisinza okuvaako ebizibu ng'ebyo ebiviiriddeko n'abaana okweja abaata nga bakyali bato. Speaker era akunze ababaka mu Parliament n'abakulembeze abalala basomesa abantu ku kabaata akali mu kufumbisa abaana batanneetuuka naye ne yeeyama okukola omulimu guno. And what is important that we need to do a lot of education, create awareness to these people. We as Parliament, we may not go on to implementation, but we need to go outside there and educate our people and tell our people that look here, you're missing a lot. Maybe that is going to be the Speaker. Akulira ekibiina ekitaba abakyala mu Parliament kya Wopa Sarah Opendi asinzidwa n'akakasa nti etteeka erikangavula abasajja bakabasanya abaana nga tebanneetuuka liri mu kkubo. In Yemen, she died of internal bleeding. So you can see the magnitude. The challenge is not only in Uganda, it is global, and we must actually end this. And Right Honourable Speaker, our marriage bill is ready because it's one of the efforts we've put in to end these child marriages with penalties, strict penalties, stringent. So we hope that when we start the next session, we'll have the sexual offences bill and the marriage bill processed. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party ekiwanjagidde ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ekya CID kireme kwawula mu baana na byana nga kikwata abalyako abazannyira mu nsimbi z'omuwi w'omusolo. Poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango erina abaka ba Parliament byagombyemu obwala ku byekuusa ku bulyake n'obukenuzi. Mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire olutudde ku kitebe kya DP mu kibuga Kampala, omwogezi w'ekibiina kino Ismail Kiri agambye nti ekyokukwata ababaka ba Parliament tekimala n'akatono, baagala ne baminisita mu gavumenti babakwate bonna bavunaanibwe emisango kubanga enguzi gibali abawuuta mpuute. Ensonga y'enguzi eno nene ddala era kiba kirungi bwe wabanga waliwo omuwaatwa ogw'okwongera okukwata kw'abo be tusuubira nti bali enguzi. Naye obuzibu bwe tukiinamu nti kyo engeri gye bakikolamu mulimu ebyana n'abaana. Enguzi tetandikidde ku babaka bano ng'ono ow'Erwengo gwe baakutte. Era bw'ogenda okulaba ku nguzi abo gye baalidde ntono nnyo. Naye poliisi y'eggwanga naddala ey'ekitongole ekinoonyereza ekya CID yo ate ekikwata mu ngeri ya discrimination oba eyawula negamba nti ono ateekebwa okutwalibwa mu kkomera, ono teyeetaagisa genda mu kkomera olw'enguzi.
wabula Ismail Kiri agambye nti ng'ekibiina tebannakiriziganya na kyakukwata abaka ba paalamenti nga tebasoose kunoonyereza n'okufuna obujulizi obuyinza okubaluma mu kkooti. Mu kusooka abaka ba paalamenti babitaddemu engatto ne bakuŋŋaanira ku poliisi y'ekira mu disitulikiti y'e Wakiso okulaba ku babaka bannaabwe abaakwatiddwa ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango olunaku lw'eggulo ku byekuusa ku nguzi. Ekitongole kya poliisi ekya CID kyayisa abamu ku babaka ba paalamenti n'abakungu ba gavumenti ku kitebe kyakyo ekibuli okwennyonnyolako ku bigambibwa nti beenyigira mu bukenuzi obwekuusa ku mbalirira y'eggwanga. Kyategerekese nti ababaka okuli omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Erwengo Sise Dionozia Namujo wamu ne Yusuf Mutembuli owa Bunyole East ne Paul Akamba owa Busiki County basuze mu kaduukulu olw'okubakunya nga biboogera tebimmuka. Bano okukwatibwa kyaddiridde Pulezidenti Yoweri Museveni okutegeeza juuzi nti alina obukakafu nti abakungu ba gavumenti minisitule y'ebyensimbi balina abaka ba paalamenti bakolagana nabo ne babatemera ng'enjogera bw'eri ensangi zino olwo ne baleka basaba ng'embalirira ennyongereza eteetaagisa bo ne bayisaawo mpise. Ku poliisi y'ekira abaka bano balambudde ku bannaabwe kyokka nga beepenye okwogerako ne bannamawulire. Yaliko omubaka wa paalamenti owa Bunyole West James Waluswaka y'omu ku balambudde abasibe abo era ye ategeezezza Kyabasa nti ayagala amateeka galamula ababaka abo mu mazima n'obwenkanya. Our colleagues have been detained, but I know the government I support of NRM is about law and order. So I know the law will take its course. If our colleagues are innocent, I think they will be safe. We are just waiting. As an engineer, I don't know charge sheets, but I've seen the honorable members. They're okay, but the officers were in a meeting. By the time they came, then other officers came. But we shall have to know. I came here purposely for my honorable. Ensonda zitegeeza Kyabasa nti waliwo n'ababaka ba paalamenti abalala n'abakungu ba gavumenti abawerako abayitiddwa nabo beeyanjule ku kitebe ky'abambega ekibuli okunnyonnyola ku nsonga ze zimwe zeekuusa ku bulyake ate ng'abalala olwawulidde nti giwunye bannyisa ebyayi mu nsuwa amangu ago ne balinnya ennyonyi ne beetegula. Amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Bugweri Magala Banuuli asabye abaddukanya amasomero okutegeka abayizi baabwe babangulwe mu mwoyo gw'eggwanga bafune obukodyo obukugu n'ebirala ebyekuusa ku kwagala ensi yaabwe. Banuuli abadde asiibula abayizi abasukka mu bina okuva ku Nkutu Memorial Secondary School ne St Andrews SS mu ttawuni kanso y'e Bugweri amaliriza okusoma ebyamwoyo gwa ggwanga. Y'omuwandiisi w'NRM mu disitulikiti eyo Menya Ayub akuutidde abatendekeddwa okussa mu nkola bye bayize ne yeebaza gavumenti olw'okufaayo okuteekateeka abayizi baagala ensi yaabwe. Obubenje butumalidde abantu ku nguudo nalumanya ne saalumanya n'olwekyo taasa obulamu bwo n'obwa buli akozesa oluguudo ng'ogoberera amateeka buli omu atuuke emirembe. Ssentebe w'abagoba ba loole Byron Kinene agamba nti Kabampaane n'amalala biviiriddeko abavubuka bangi ne badereeva bangi okukola obubenje ku nguudo. Loole nyangu n'ogiyigirako naye abantu teyagala kuvugisa malala ng'oyagala nnyo abantu bakulabe nti dogundi avuga emmotoka nanga omuntu obwongo bugenze bukulaakulaamu. Ekirala oteekeddwa okuba ng'osomye. Ekizibu kyawano nti omuntu agenda bugezi n'ayigira ku mulimu. Waliwo okuvuga okuli practical, waliwo n'okuvuga okwa theory. Bannaffe n'ekyo ge mawulire